So leader of the opposition mukama ffe parliament enkyaleero nkukwasiza office mbutongole newankubadde emikolo egiri mu mateeka gyakoleddwa mu parliament olunaku lwejjo. Kikulu nnyo okuba nti na kino tukikola ensi etegeere nti byetuliko byetukola si byakiyita mu lujja. Ekisooka nti tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaga nti obukulembeze bukolebwa ate busoboka. Ekyokubiri nti waliwo omulimu ogw'okukola tosobola gukola wekka. Ekyokusatu nti obuyinza bwe buba bukyuse tekabeera katuubagiro oba kaleega bikya, era tusigala tutambula kubanga byetukola si bya muntu nti atambula nabyo mu nsawo ye. N'olwekyo enkyaleero twagala okukkirizaayoza okukwasibwa obuvunaanyizibwa obwo n'okusuubiza nti tujja kukwatirako okulaba nti obuvunaanyizibwa obwo obutuukiriza. Era njala kutwala omukisa guno okwebaza ttiimu gye nkoze nayo mu parliament, ba shadow ministers, ba committee chairpersons, ba whips, bannampala b'ebibiina ebyenjawulo 6 bye tukola nabyo mu opposition sebujjo okwasiddwa okukulembera. Erimu amabala ago gonna. Amabala ago olina kutambula ng'ogetegereza. Waliwo olowooza nti kale ogitegedde ate ogenda okulaba ng'ekyuka, naye ng'era geego osigala otambula n'okuuna n'ebisigaddewo. Obuvunaanyizibwa bw'oyolekedde si bwangu naye busoboka. Okuuma opposition ng'eri wamu n'okusigala ku mulamwa. Tokementererwa mmeeme nga waliwo abavudde ku mugendo kubanga y'embeera y'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi. Ebyaffe by'omwana w'omuntu byebize bitambula. Njala kwebaza ttiimu y'abakugu be tubadde tukola nabo, technical team, abakulembera mwami Peter Busiku atali wano olwaleero ne mukyala Jackie waali, abatukoze obulungi ennyo nga tukola emirimu gino okuyamba ttiimu yaffe. Tufulumiza ebiwandiiko ku fulo ya parliament, wabweru wa parliament, tubadde mu field nga tukola emirimu tulondoola. Abantu abo babadde balungi nnyo, bajja kwongera okuyamba okulaba nti obutuukiza bulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Era njala kusaba nti bw'ofuna ebikusoomooza byonna nywera enyiira yerima. Mulimu gwe twajja okukola si mutono ate tusobole okugutuukiriza ng'otukulembeddemu. Sina kubuusabuusa, tujja kugenda mu maaso ate n'okusoomooza tekujja kuvaawo. Bw'oba otya okusoomoozebwa nzira okuwa abantu amagezi, bw'oba otya ebikusoomooza ogenda n'otunda ice cream, otunda bw'olyako bw'owoomerwa. Bw'oguza bawoomerwa ate naye bw'ogeranga weegomba mu kisiikirize ng'okola ki. Naye bino ssebo si birimu okulya ice cream. Naye nkusaba obeere n'embavu okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa buno, okwaŋŋanga bakulembeze bannaffe ab'ekyejo. Waliwo abeefuula nti bakola naye nga bakola gwakwogera, bakalimi-ngobya. Waliwo n'abamalamu amaanyi abakola nga beefuula nti bamanyi nnyo naye nga tolina kyebasobola kukola. Abanafu ba lubojje batasobola nakwetta nsiri. Waliwo n'abatya okubaako kye bakola kubanga batya okukola ensobi. Abo bonna weetaaga obategeera. Ojja kuzuulayo n'ebika ebirala. Naye abo abasatu bensobodde okwetegereza emyaka 2 n'ekitundu weebali wano. Sigamba bano abatudde wano naye wano parliament ofune embavu buli omu muggyemu omulimo tusobole okuba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Njala okwebaza ab'amawulire mwenna abatambudde naffe akaseera kano. Tubadde tusangirizibwa n'ebyangu naye ekirungi tetujjangawo mpulirizo. Ne bwe tuba tutukkaanyiza tusigala tuwuliziganya okutuusa bwe tutuuka ku kituufu. Ndowooza obulamu bwe butambula bwe butyo. Yonna yonna gy'otambulira mu nsi musanga bibasoomooza, ne wabeerawo obutakkaanya, ne wabeerawo bannakamwantette abuulira nnyini ttooke kumpi olowooza nti ya lulimi olusuku. So naye
empuliziganya bwetavaawo obuvunaanyizibwa butambula. So njala kukwagaliza obuweereza obulungi ate notukulembera obulungi ebikusoomooza nga weebiri wetuli okutambula naawe mu lugendo tutambuzaamu kubanga lunene lusinga ffenna abantu sekinnoomu. Mwebale nnyo, Katonda bakuume.